njagala oyo nyina wize byendogera Hajjati amanya genze sibyala Henule eryokusatu nze mululi Hajjati nagenda okujja kuno nga nkyali mwana muto olina omubaka gwe wajjako n'osooka otulaga nti oli mukyala mukozi naye kisinza otumala mu nze nkuze n'okuzaala nzadde naye Hajjati mususse okutulimba mwine essaawa esembayo ng'essaawa y'okuzaala etuuse n'otandika okulaga obulungi wali mu kayembe n'otusuubiza otuwa kompyuta kusomero lyekata kamasene erya pulayimale waliwo ne mukyala nakawuma siga tulikodinze baatuwa obukadde 2 mu bumeka okuvaawa tetwakomba kawunga Hajjati kati mwe muli buli ssaawa yonna buli wojja ekisinga okunnuma Hajjati mu bulamu bwange nkuze ndabika ndi mugoba myaka gyo naye olina oluyimba lw'amasazi lwotandika otuyimbira olwo amasazi tukagula sinsi 10 uniti naye tolina nsonyi kugamba ti neggwanga tugula uniti y'amasazi Abanayuganda munsanyusizza nnyo era nga kiraga nti tuli ku mulamwa tukooye ejjoogo tukooye okutumanyira n'abantu bano abali mu myaka egiritayaringa naye nga bagaanye okuritayaringa oyo gwolabye nga batwala embiro ye Hajjati Saida Namirembe Bumba ng'abadde mu parliament nga representinga Nakaseke okuva mu 1996 nga mu 2021 omwaka ogujja agenda kuba aweza emyaka 25 mu parliament ayagala myaka 5 mirala kubeera nga naye aweza myaka 3 nabagambye tewali ngeri gye mugenda kujjako Museveni kulwanyisa dikiteeta nga muyina badikiteeta abatuuka mu byalo byammwe ababeera mu byalo byammwe so abantu b'e Nakaseke mwakoze kyabode nnyo oyo Saida Bumba abadde mu mirimu gya gavumenti obulamu bwe bwonna naye Nakaseke agikoledde kikyova olaba nti babadde bamubuuza ebintu ebyo Saida Bumba yakolera Uganda Development Bank emyaka 21 kuva mu 1974 mpaka 1995 okuva mu 2002 mpaka mu 2006 yali minister wa energy and minerals okuva mu 2006 mpaka 2008 yali minister wa gender labor and social affairs okuva nga 18 omwezi ogwokubiri 2009 mpaka nga 27 omwezi ogwokutaano 2011 oyo Saida Bumba yali minister wa finance Nakaseke agikoledde ekikubife bye byonna bya representings emyaka 25 a representinga Nakaseke egye emyaka gyonna abadde mu bifo ebinene abadde minister naye kati naye akomawo abalimbalimba we yali minister wa energy yalimbalimba abantu b'e Nakaseke kyovula abamubuuza ebibuuzo ebyo naye ekyo kyemuyina okukola Saida Bumba ali mu myaka 68 she's 68 abadde asavinga government abadde asavinga obulamu bwe bwonna naye naye agaanye okuritayaringa okulonda kutuuse e Nakaseke azzeeyo gwe guno omulimu gwe tukola okusensitizinga abantu mweyongera okusharinga video nimbanga temuyina means sharinga video mubulire abantu bammwe abanyonyonsi bano nze mbayita bakifeesi bajje mu bakole bwe bati bonna abanayuganda we tutaako we kamanyiro ne tulaga abantu bano ntukooye ejjoogo bagenda kweyongera okutukola ebintu bino ate tebajja kuritayaringa eyebere example mu bonna mbu Bukenya naye akomawo oyo Bukenya is a political prostitute nkiddamu Bukenya is a political prostitute olwalira ali mu movement enkyali mu independent enkyali ki naye kaakati naye akomawo myaka gyonna yali MP yali vice president yabakolera ki naye akomawo tunulira sekandi myaka 78 myaka 25 mu parliament myaka 10 speaker wa parliament myaka 78 ayagala ave mu parliament myaka 83 nga alina ku wheelchair takyasobola na kwogera naye ayagala bwa parliament ntubeera vice president naye nga n'abantu bangi half of the population tebamanyira vice president wa Uganda naye akomawo kubakiikirira tetugenda kutya kwogera ku bintu bino tetugenda kutya kwogera bintu bino kuba amazima gaba mazima wembagamba nti we mulonda Kadaaga mu kisanja ekiddako agenda kuba yaka representinga Kamuli district emyaka 37 tewali bulimba ago mazima wembagamba nti abantu b'e Kamuli mu abasoga 1-2 mugamba tuyina speaker muli proud olwa Kadaaga olwokuba speaker Musoga nabagamba luli nti oba speaker Muganda oba Musoga oba Munyankole oba Mucholi ekyo ekitundu tewali kitu kyonna kiganyulwamu mbolwokuba
bakiikirira speaker tewaliwo bonus. Eyo bonus egenda ye ng'omuntu kyemufunamu kwe kubeera ekifo ekyo kyaba representing. That's it. Ebyo byonna bye mubawuliranga mbu omubaka waffe atukiikirira ali ku komiti bweti ali ku komiti bweti, ezo zonna bonus zaabwe kulya ssente naye tezijja mu constituency. Bano abantu bonna abantu bana Uganda mubeere bold enough mutandiko balangira nga bwe balangidde Saida Bumba. Mubeere bold enough mugambe abantu bano twogera mazima, tewali kintu kyonna kya bulimba. However much they want to arrest us all, naye gano ge mazima. The truth will always come out. Tetugenda kulimba, tewali kulimba. Akulira amagye waba Muganda tujja gamba Muganda. First advisor wa president wanabira Musoga tujja gamba nti Musoga. Akulira Bank of Uganda, akulira ebya finance wanabira nti Mucholi tujja kwogera nti Mucholi. Wanabira Munyankole era nga Munyankole kiba aba Munyankole. There is nothing you can lie about that. Kati bannange mwenna nga mugenda okulonda bammemba ba parliament mutegeere nti tewali Museveni kintu kyonna kyakoze nga tayina support y'aba MP. Abo bennyini be mulonda, abo bennyini abali kukomawo balimbalimba, be bajjawo ekisanja, be bagenda ne bateesa, be bali enguzi, be bagenda ne bajjawo egirimiti, be bateekawo social media tax. Buli kintu kyonna ekinyiga omunayuganda, constitution yonna, bammemba ba parliament is the reason lwaki Museveni agenda kuddamu yesimbawo. The member ba parliament is the reason lwaki bajjawo ebisanja. So mulonde bulungi nnyo, wadde tugamba nti tuli ku kifo ekinene, ba MP bakoze kinene nnyo okutuzza emabega. Temuzza bakadde mu parliament. Oyo yenna asukka emyaka 15 oba wa opposition oba wa NRM aveeyo. Twagala ba young blood mu parliament. Tukoye bannakyemalira, ba MP bannakyemalira nnyo be batusibyeko omusajja. Mwegendereze nnyo abantu ba NRM, ba myaka tumaze myaka 2 mu parliament. Kadaga jeka mulimu mukole ekyo, oba speaker oba si speaker tetwagala kumanya. Sekandi ajje Bukoto mu mukole ekyo, oba vice president oba si vice president tetwagala kumanya, oba mutya temugenda mu nkuŋŋaana. Bukenya ajje mu mukole ekyo, yengeri yokka Uganda gyegenda okufunamu enkyukakyuka. Mujjukire Kyagulanyi nkyane waba afuuse president nga mulese ababbi bano mu parliament, era enkyukakyuka gye mwagala tejja kubeerawo as soon as possible. Peace.